ngakeri eno Kosa mwenye nakasimu kako okuba oteke eno n'okuba kati buliiza totoleka kutubeera awo okatunulire butunulize ng'omaze okuba esimu eri muvuga nga muli bwopapa omagamaga eno okwatise eggulunga takwata oddamu okuba kati okyuka kaliko wakyuse wali gundi okyuka eri wali gundi kafe omulaba mulabe weka action eganya olwo wekyanga oddamu onyiga n'emikono ebiri okyuka eri turn around okay start emikono ebiri tandika okunyiganyiga ogifunye kati kwamu obeera awo obeere nga awuliriza tambuzamuko nga anoonya netiwaaka kimala odda ku ssimu osooka kudda ku ssimu ready posh anyanyabo action era ngaokyapa papapapa kati omaze onyiga owuliriza giwulirize gireke ewulirize omwekanga omulaba kyuka mudduke cut action cut ndako ebyomuti guno ogenda n'ogendera paka eri awo nasobola ogimpa nga ndieno okusangamu ebibe akagomuka wawe akasafu hey kafe Isinde kafe ekyo kyenjagala kat kagudde ebyadde ebirala kandabe kafe tomulabye nga ayimiridde wali
Okay, come. Okay. Bebe ya guru. Tade vai vene je gwera ko. Action. Ya twale likolo nawe. Tuende. Action! You move. Don't look at me. Hurry up, hurry up. Hello, boss. Hey! Over here. Yeah. Cut! Move, move. Don't look at me. Hurry up. Hello, boss. Yes. Hey! Over here. Is this the merchandise? Yeah. Get. Tie her. But we've done what you want. Don't talk much. Don't talk much. Just tie her. Hurry up. Don't waste my time. Hey, what's going on? It's okay. It's okay. Who are they? I will explain. Move! Hurry up. Hey! Over here. Over here. Is this the merchandise? Yes. Down. Down. Yes. Tie her. But we've done what you wanted. My friend, I will kill you. Just tie her. What's going on? It's okay, no problem.
No problem? Yes. And who are they? I will explain later. Okay. Tie her! Don't look at me. Okay. Hurry up. We don't have time. Get up. Get up! Nitapiga wewe kabina yako hii. Action! Move! Hurry up. Hey, hey, hey! This way. Over here. Where are you going? Is this the merchandise? Yes. Down. Sit down. Tie her. But we've done what you... Don't talk much. I will kill you. Just tie her. Hurry up. Mr. Sente, Yes. what's going on? It is okay. It is okay. Everything is okay? Yes. And who are they? I will explain later. Okay? Hurry up! Okay. Get up. Get up! If you report anywhere, she will die. But if you don't report anywhere, mostly the police, she will come back when she's alive. Move! Cut. Cafe. Hey, hey! Over here. Is this the merchandise? Yes. Down. Down. Even you. Tie her. But we've done what you wanted. What do you still... Don't ask me much. I will kill you. Just tie her. Hurry up. It's so stupid. Hurry up. No problem. No problem. Get up. Get up. Get up. You. If you report anywhere, she will die. But if you don't report anywhere, mostly the police, she will come back when she's alive. Move! Do what? I'm saying. Tie her. Don't ask me much. Action. Tie her. Don't ask me. Just tie her. Chimolo. Hey! Move! Action 2. Linda. Lindako bamala kugulawo. Enter. Enter! Action 2. Action 2. Who are you? Enter inside. Okay. Action.
Cut. Move! Enter! Enter inside! Who are you? Who are you? Enter! I've said enter! Enter! Who are you? I've said who are you? Okay, Chimala. Chimala. I've said enter! Tadeo. Action! Enter! I've said enter! Enter! Kati mukoko. Enter! I've said enter! Enter! Now who are you? Okay, Who are you? Aya, tudemu. Compose. Atene cheba. I've said enter. Who are you? Who are you? I've said enter. Enter. Who are you? Cut. Enter. I've said enter. Who are you? Safi? Who are you? Kotidde wano motoka. Compose. Action. Nange esikasika. Baba wenga. Okomawo. Speed. Katinga. Cut. Kirira. Ngabo tunayo ko jegenze. Usitule mwehaga. Lines. Mute, moge lines. Ngabo tunayo ko. She's going to be killed if we tell anyone. Your thing have been taken. Despite there is a shadowless order or to save us. Okay, good. Au ni focus ni kai. Yi. She's going to be killed if we tell anyone. Your thing had to be taken. Despite the reason she has or to save us. She's going to be killed if we tell anyone. Your thing had to be taken. Despite the reason that she has or to save us. Tambula.
Action. Baba msindike muko. Ani abasiya kona ka. Evude kaserengeto. Eko yako ne mweja tambo. Aya. In fact mujisindike bajibereko. Mujja musindike muko banange tugende. Ngatoli nye yebigere. Aya, tambula poshi. Sindikire dala. Wakati. Poshi kati. Eh. Aya. Mupeyo mwe. Aya. Yagala kuntome. Daka gukwata. Wangu pada kuja. No, Faizo mko so. Ati dayo wagulu oliokokolenga nga tukwade action. Compose. Action. Action. Yes, hello. Is this Mr. Sente? Okay. Mr. Bob has sent me to come and pick you and the merchandise. Yes. Where can I find you? Okay. I think I'll be there in 10 minutes. All right. Okay. Go on, I tell Africa. Go on. Never been. Queen. Yaka kubejinja. Kati gwe olowooza, gwe mundowooza we olowooza. Pashi! Nachi! Oh my God, my daughter. Pashi! Kirira.
Nachi! Nachi! Oh my God. My daughter. Nachi! My daughter. My daughter. Pashi! 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 Yangu. My God. I don't know. Pashi! What's happened here? Nachi! 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 What's up? Oh my God. What happened here? Where's my daughter? Pashi! Nachi! Nachi! My God, my God. Katinga. Omagamaga java. Cut. Ngabo katunulako. Cut. Ngenda wali. Obunkenke tunulayo. Nakono katunulako. Lowooza. Tunulayo keri. Ofuna idea. Manje bayitonyenye omutwe ng'otegedde ekyokola. Okay. Ngono yalututte gonje jjo. Bene. Yawe. Aba otegeera. Mwagala kyo. Kanda bekisikize kigenderako. Bera mukakamu eri ensi. Naye ejja kumbeerera nzikakamu. Oletera abalala okulo. Omaze olowooza okulosinga. Okegendereza nga bw'otunula eri gy'ava. Kafe! Beera nga yagala kano gatuuke. Omulaba? Who are you? And why are you following us? You are a smart girl, You're a smart guy. but I want to know. I want to know why. Magamaga safi. Kafe toka. Ejako. Kati. You're a beautiful girl. But why? What? Kiroza pia safi tekuli sound. Yangu rudi kasiri. Yangu action tu. Okay. Why are you following Cut. us? Okay. Why are you following us? Yongera mu obunkeke ku face. Otidde. Nula kamuli oshida okakube shoti nga otambuze naye amaaso. Ogazeyo kuye. Kafa agwa. Tunulire wagwa. Nonya akakola kati.
Cut. Who are you? And why are you following us? You a beautiful girl. And smart. Tonya na mutwe olaba bulabi. Nakakono kakwate jekalalide poshi. Akakono. Ama naye wote ugende okubali. Geko nako. Cut. Kasule. Okay. Beautiful. Amadu. Leta kupata sound. Yeah. Wanji. Tension ebulamu jongere. Otunula ku kafe eriyo na. Bayo, pagai wa mama temia. Chimala mje. Kamuka jao. Aya huyu atambula je side okajao mulaba. Aja kutema. Kafe beranga okelinda ko. Oshinda kagenda kalabira mu ngazi. Oya mugamba sikwatako. Chikole na. Tambuza amaso gadeno jendi. Chokwata byona. Nera. Chiwa. Omutya. Beranga musoko omusambe kolabi. Sabe ko gulyo bugere guke wansi. Teguka. Na busongo sikamonge mkugendo jagendo duka jambia sikula mko kafe kushinda babitoki kati nganje sija kafe kati, safi kati. Ola. Kati. Ani agambe yoge.
Amase eno. Wetoloze eno yonna. Mama. Kat, John. Musibeje pesa. Wetoloze amase eno. Dagante sika oluma mwa genda omuza situla mkono mpolampola okwata ku mutwe. Nerida. Kati. Otunulayo eri mu maaso. Kino ne uko tukulaga nti ekibiina. Naye awo nisoko nyire. Tuza mukena amaaso ng'olina face eri inquisitive. Mulina ina kye. Tambula ng'olifudde. Kafe jangu soko berika onyawo. Yaha, nyabo genda. Ogenda damukubo mabuka lumoto ne jagenze kati era otambuza amaaso wunyirize kafe naawe awo nyini wetoza amaaso eno yonna eri genda mu maaso naawe kafe itamu jangu kwata ebintu byo aya nyabo kafe jangu na onyeza eno jendi aya kati
Olinyirawo akafumbo ogenda okufuniramu feeling eyo. Fesi dinyibaze omagukene onotunule. Sembe yadala mu kamera osike onyize. Nyendo girage nti osika onyiza. Otunulako eri emabega eno okuba kamera ogikuba omugongo. Otandika okutambula ngo dakinyimanyima poshi sembere emabega kasoli akulyawo. Kyuka side eri yonna naye nga totunudde eno mu maaso. Sembe yadala twagala ku nkonge. Alisokatinge mukao. Disiki nyindi yambukeke. Nyindo sinagiraba kongeza nnya. Tambuza nero okomyewo eno. Okay, got it. Gena munonya. Aya, nyindo gisitule. Mubuli kutuuka bajateeka enamba y'essimu. Paka ku maaso nga agatambuza. Zaamuka eno gye ndi mpola mpola amaaso. Ogazzayo eri gy'ova. Okay. Action. Ukigana kufunako mabega. Yena naye osi genda kumala obabuze. Ade mu bujanjalo. Safi bayo demo eno gye tuli side eno agenda kutambula naye. Osi focus kweri. Lava. Abakyala muliwa? Mbirizi, mabega, mu maaso. Kali sefu jangu bino. Saidi yena. Agenda ne janguzi. Okay. Katika hapo. Nokuli makula ekisibizi. Kadolo ekyo ekirata kiwedde. Action kwetemekata bakusange ng'otema. Totunulira ono totunulira mutu yena tunulira guzanya naye. Action.
Mama Sam. So I will done. Well done. Ask me. Aha, cut. Oli aga. Oh, Mama Sam. Well done. Thank you. How are you? I'm good. How are you? There's something I want to ask you. Okay. Mama Sam. Well done. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. There's something I want to ask you. It's about my daughter. It's about my daughter. I don't know why. I don't know. Ono yagamba bino byonna byenjogera byonna. I don't know why they don't. There is something I want to ask. You know? There is something about to ask you. There is something I want to ask you. There is something I want to ask you. Kati koogere ng'okatereeza. There is something I want to ask you. It's about my It's daughter. about my daughter. It's kamaliremu. It's about my daughter Safi. It's about my daughter Safi. I don't know why her sister and brother They don't like her. they Kampe kona. don't like her. I don't know why her brother and sister, they don't like her. I don't know why her sister and brother, they don't like her. I know that. I know that. So kubagaika. For school, her children like her. I'm looking for a school for children like her. I'm looking for A school. I'm looking for a school. Really. I'm looking for a school, a children like her. For children For children. like her. I'm looking for a I'm looking for a school, a children like her. for children like her. I'm looking for a school. I'm looking for a school For children like for children like her. Kati kampe nga kali kamu. Ready posh koli? Yabaddeko dda Action. mutawaana. I'm looking for a school for our children like her. Mwe! Action! I'm looking for a school for children like her. Naye ate mbadde ntunuulidde. Ompadde? I'm looking for a school for children like her. Kade nga tukana najibiramu. I'm looking for a school for children like her. Good. Hello, Mama Sam. Yes. Nyo yogera nyo kawulire. Hello, Mama Sam. Yes. Well done. Thank you. How are Neba you? naye kafe. Hello, Mama Sam. Yes. Well done. Thank you. How are you? I'm okay. There is something I want to ask you. What is it? What is it? No, kati ekyo kyogere ng'oli active like tobeera nnyo wamu like nga era omuntu onobe. Hello Mama Sam. Hello, Mama Sam. Yes. Well done. Thank you. How are you? I'm okay. There is something I want to ask you. What is it? It's about It's about my daughter it's Safi. about my daughter Safi. Safi. Safi? Yes. I want a school for her. Kagenze katinga. I want to take her for a school. Like what? Kuba For her. kukajabule for her. Oh, a school. Yes. I will ask my brother about it. I asked my brother about it. Kati nze ndaba obuzibu obuliwo. Oh, a school. Kati n'omusiru. That's my brother. So, a school olowooze muze mukulowooza nja kuwa kali. A school olowooze wenkuweera kali nenkamalayo ng'okwogera. Aya action. Oh, a school. Tunula wansi. Yes. Olowooze. I will ask my brother about it. I asked my brother about it. Oh, thank you. That one will be good. Okay, got action. I'll ask my brother about it. I asked my brother about it. Oh, thank you. That will be good.
Ah. Thank you, darling. Let me go and find out. Night is up. Awo kenze ntandise nno. Abawulira. Aha. Action. You fool. Because of you, Mommy said cursing words to us. On top of that, you made us to miss lunch. Nach, are you not hungry? Very. And we don't know even whether we are going to have supper. Did you think that you're going to just walk away with it? What did I do to you? Mother doesn't know that you are a curse in the family. Shut up! Shut up! Stop pretending. I know you can talk because you got a tongue. She can. Open up this mouth. Open your mouth. You can't talk? Then what's the use of that tongue? Go ahead. Ekisemba. Ekimusukumya. Ekimusukumya. Jambia road police. Cut. Close up ya Faizo. Action. You fool. Because of you, Mommy said cursing words to us. On top of that, you made us to miss lunch. Nach, are you not hungry? Very. And we don't know whether we are going to have dinner. Did you think that you're going to just walk away with it? Mother doesn't know that you are a curse in the family. Yeah, she's a curse. Are you not hungry? I'm very. And we don't know whether we are going to have dinner. Did you think that you're going to just walk away with it? Mother doesn't know that you are a curse in the family. Yeah, she's a curse. She's a curse. Stop pretending. I know you can talk because you got a tongue. Open your mouth. What's the use of this tongue? Okay? Action. Stop pretending. I know you can talk because you got a tongue. Don't. What's the use of this tongue? What's the use of it? And if you dare tell Mom what we've done to you, that will be the end of you. Besides that, if you still need your life, just walk away and leave our family. We don't like you. You are not part of us. You are a curse. Muvume bingi. We don't like you. You're a curse to us, you know? Just go away. Just go away and leave us in peace. Have you got it? Aya, enda. Wait. And if you dare tell Mommy what we've done to you, and that will be the end of
Have you heard? Look at her. And besides that, if you still need your life, just walk away and leave our family. Because you are a curse to us. Then again, have you understood? Understood? Have you understand? Mpola. Gwenda kusanga ba poachers. Kati. Taddeyo. Nenda action ya king. Action. Have you understood? Mpola mpola. Jakuntomera. The good thing is, the poacher will arrested. That's good. It was all my fault. Kati. Tudembuto. The good thing is, the poacher will arrested. That's good. It was all my fault. If we did stay to the poachers, all this would happen. Mama gamba being a mute Being a mute doesn't mean she has no feelings. doesn't mean you haven't no feelings. Okay, gwe nkumalizaawo. Dina naawe vaayo oyogera ofukamira wakati awo ogamba Safi, I know you can read my lips. Kikole fukamirawo. Safi, I know you can read my lips. You are my sister. The only one I have. I understand I've been going through a lot of hardness. Being segregated by your own family. Please forgive me. Safi osituka otuula omwahaga baizo naawe ojegattamu Ne mama. maama naawe kamera njagala obalekewo nga ba abasigadde mu mwenya gitwale ddala mpaka mu biro byonna buli kimu kati action ngenda kutandika The good thing is, the poacher will arrested. Erika line sizizoe ndo director we damu buto nogera nnyo The good thing is, design ahandi damu buto Twewanika. bandabiramu eri aha the good thing is, the poacher will arrested. That's good. Mother.
It was all my fault. If it wasn't me, Katingham. So cutting him. Being a mute doesn't mean she has no feelings. This girl here. This girl here. Tanya yogera. Mama yogera ko. Amaso gajero gaze wansi. This girl here. This girl here Might suffer from depression. might suffer for this depression. Might suffer from depression. Might suffer from depression. 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 Might suffer for that. This girl here might suffer from depression. Might suffer from depression. Kati byogere ng'otunuulidde ye. Anti bado tunudde. This girl here might suffer from depression. Kati naayogera mu ebirowoozo. Mu obubeera awo ebirowoozo. Nyo matasaa tulimbisa alimbisayo kuba kiwadde ettondo limu. Name action. Aya, tunuulira Dina. Tunuulire. Nenga kukyaliko amazigo okwo. Gadduse. Aya, mama kirira. Tunuulira Dina eno. Nakwe kuluma n'onyenya mukono mu mutwe bw'oti. Reporter we arrested. That's good. Mutuuka mutunire Faizo. Mother, it was all my fault. If it wasn't me, Mutunuulire Dina. all this won't happen. Kati bali wano bahaginga mu mwenyaawe muli. Simairo. Yes, sir. Director, sogera. Cut. Aya, tusirike pena. Action. Yoza pia mbirago. Shooting. Mother, it was all my fault. If I hadn't taken her to the bushes, all this won't happen. All this would not have happened. All this would not have happened. I'm so sorry. If Safi. Okay. Soko kati. Is it under Mama. Zanya. Safi. I know can read my lips. You are my sister. The only one I have. I understand you have been going through a lot of hard. I know you can read my lips. You are my sister. The only one I have. I understand you have been going through a lot of hardness.
being segregated by your own family. Please forgive me. So wasigaleo ositambuza olete paka ku mukono wano bwe bakutte. Tambuza ku mukono. Sivijere ngeli. Wala paka mu. Nyenyo mukono gwe wetenga bo badokola. Ono yagunyenya sigo omulwadde. Zaye eringa asituka. Situka polampola. Poshi. Safi. Kati nga poshi oisi mugai. Koko nawe njako. Aya gena mas. Safi. I know you can read my lips. You are my sister. The only one I have. Olio wechiti asinzo. I know you can read my lips. You are my sister. The only one I have. I understand you have been going through a lot of hardness. Being segregated by your own family. Please forgive me. Please forgive me. Situka. Mama naye yakaze danda. Mama balinde be hugging. Sibayo. Aina maziga ikaya tunudde edo. Ogulu. Gadi. Pola. Moli. Anti ompa. Moli action. Aha. Abalali baffe abalungi bannange amanya. Ndowooza temunisobola kunerabira. Ntongo flow. Yes, yenzo omuzanyi wammwe era batusaako kano ka program. Bannange mugende maaso nga mu subscribinga YouTube channel yaffe Florida Yugi. Guess what? Ngenda kubako omuzanyi wammwe owakabi mu bakabi mumumanyi. Ani ayinza omuteeba? Ndieno musanze no kuset era kamba twale mpola naye njagala oteeba olowooza ni gwe nkuleetedde. Yes. Tutuse. Banaye ngansanyusa okusinkana. Nange okusanga n'okubasanga. Banaye ngansanyusa nnyo. Banaye nga mukolera wala. Ate tugenda tandika n'okufuluma amawanga. Wangi? Nairobi, Rwanda, South Africa, Denmark. Ekintu nga mukitadde ku level ndala nnyo bannange. Anti abaali batunyoma be twagala okumalamu amaanyi. Mubakakase. Abo tebasobola. Bannange ebipya bingi bikola ki? Bikyajja. Bijja mwejasi we muli tusaba Mukama abawangaazi. Musobole okulaba ku bipya. Bongero bakakase babuulire ku mannya go gwani. Obabuulire. Kale omulabi waffe omulungi. Era nange nyongera ku kigambo kya Mami Flo. Anyago bagategeera. Omulabi waffe omulungi nsooka okwebaza Mukama Katonda nti wabale kubeera eyo ng'oli mulamu bulungi alinamu obuzibuzi musaba Mukama Katonda abeere nga bakususa. Amannya nze Mugaya Faizo nga bulijjo. Kati babuulireko ku films oyina films meka okutwaliza awamu era films zo bwe bazeetaaza okuziraba bayinza zisangawo okuziraba. Ekintu kyambuziza firimu nnyingi zendimu ziwera n'ekikumi zenakafeaturingamu ezange zenakateekamu sente ziri 10 kumpi na 7. Okyegedde ate waliwo n'ekipya kye tuliko wano oba tusanze mulaba tuli mu kyalo wala mu Kayunga district waliwo firimu empya gye tuli mu kuleeta kabejje no tebanga nawo bagiyise Silent Mission. Eyo erabikanka nnyo n'amaanyi wangi nnyo n'amaanyi nayo bagirinde ku YouTube channel nayo
mpola nnyo sagala nnyo omuliro bagulinye nga bavuga ndima naye mukwate mpola ate n'ekirala ebintu ebisinga firimu waliwo ennyingi woba walaba mugaba walaba ekimyanso walaba aboonoonyi walaba amaka g'emizimu walaba abalimisa mizimu banange firimu abagwagwa abana tragedy mombwe ezo zonna kweziri ku YouTube channel balagirire bakakase bulungi YouTube channel bagiyita bati osobola ogenda nkogere osobola ogenda ku Fezo Promotions anti ezo wammwe nga bulijjo firimu zibagambye muzinoonyeeko muzisearchingeko ku YouTube channel ezenjawulo mujja kuba muziraba izo zemba wadde amanya naye nga kino ate kya bbeeyi nnyo temuva ku channel eno ebipya bigenda sookeranga wano oyagala mawulire oyagala guddemu ki mu music mu firimu mu nsi ya Uganda byonna bigenda kubanga bisangibwa wano ku channel eno Florida Yugi we muyina okwekumirawo Yugi yes okyagedde naye nga tubeebaza banange okulaba waka waffe mwe buli lwe mulaba bye tukola naffe eno kitwongera amaki amaanyi n'okubeera nga nze muga ya Faizo nange kati ninayo mufirimu ofunyemu ki anti awe mbadde ndeeta nfunyemu okusookera ddala kati banaye mbadde njagala otubuulireko mu industry muno ofunyemu birungi ki ofunyemu kusomoozebwa ki tubuulireko okusookera ddala abawagizi bange mbeebaza mumpadde munfudde ow'ettutumu amiina banaye muga ya Faizo akoze olaba ntuuka n'eri e South Africa nga bamanyi waaka wange nzaani atabeebaza okitegedde deni n'ekirala nfunyemu emikwano gyo mingi ekyokulala ninayo nange byennunda kambyogere muyinza okuteebereza nkoko mbuzi nte era gwali eyo nga walunda okoko nga weetaaga nzigula then mu kaseera katono ngenda kubalagako nange kyenzimba naye naguzeeko mu kyalo manyi kereerefu abafirimu otuula eyo ng'oliranye ennyanja n'oyiiya banayo webale nnyo kati obugambo obusembayo ddala obusemberayo ddala yongera okubeebaza n'okubagamba beekuumire kweno channel omulabi waffe nkwebaza kadde mwaka omulabi wange nkwebaza omulabi waffe tukwebaza oba nkwebaza okulaba firimu zaffe manyi waliwo erinnya limusinga otegera lya Bina-Uganda naye nga firimu tuziyite firimu ezaffe eza wano ate nga tuli mu kuleeta omutindo mingi nnyo gwe tukyayongera era ano mbagambye ne mami ono yennyini firimu eno gye mbagambye kabejja mwali okitegedde kye mbagamba nti mwekumire ku channel wano temuvaawo ebirungi bikyajja mpaka Mungu lwali tujjulula tujja kuba ffe tubaweereza kasavu kaki muga ya Faizo ge gange tweyanziza nnyo tweyanzige banaye abalabi ba Florida Yugi mwekumire wano ngenda kubaleetera oyagala muzanyi ki ani eyakubulako mu industry tewaliwo muzanyi agenda kubula wano ku Florida Yugi wonna ngenda bafefetayo yonna gye bali buli seti ngenda kuba njituukako mbaleetera abazanyi bamwe abakabi gwosinga okwagala gwe commentinga ani gwosinga okwagala please subscribe like share okomentinge ani muzanyi ki gwe oyagala Kasirye oyagala Kabanana oyagala Ahmed Lubowa oyagala Bosa Serunkuma muzanyi ki yenna Yasini Lubowa gwe gwongamba gwe nkuleetera ekyo kyoba omanya ya mwebale kutuwagira banaye mugende maaso share banaye likinga sharinga wonna tutambuze ekintu kino amawulire wano wegasookera thank you kwegamba kafirimu ako ka don't get out nakazanya n'omutima gutya gumu naye abalabi baffe sijja kumenya kinoomu oba firimu emwemu omuntu yenna ayagala okulaba firimu zonna ziri ku channel yaffe Ntongo Yugi ayagala okulaba firimu zaffe ezisinga kweziri ku YouTube bazinoonyeeko mulabeko n'endala oba wagiraba oba togirabanga nenga n'oba wagiraba oli waddembe okusubscribinga ogirabe weyongeze yes temuli musitani banaye mugende maaso nga msubscribinga banaye muwagire nnyo Abana-Uganda mutuwagire nnyo mweyongere okutuwagira naye ekisinga byonna banaye mwekuumire kweno channel Florida Yugi mugende maaso nga msubscribinga likinga sharinga commentinga yogera ki kusanyusa oyagala muzanyi kinti Florida tuletereko kuona omuzanyi buli muzanyi yenna ngenda kuba mukuleetera kweno channel Florida Yugi banaye mwebale kutuwagira mwebale kwagala Abana-Uganda tugende maaso nga tupika ekintu kyaffe nga tukituusa paka kuki ku top mwebale kutwagala nange era mbagala nnyo John
Otandise. Bananga abalabi bafa balungi era Ntongo Flo ng'omuweerezaawo era nga bulijjo ku channel yo Florida Yogi kati omanyi kikyendeese ndeese ka beautiful ya bakaita Costa Linda kalo konka manyi nnyo sijja kulinda ntindo kabeyanjulire ya kagalo kange nkabaleetedde kababuuzeeko kababuulire kyekiriwo Costa Linda asanyusa okulaba sitaati oli otya Ndi bulungi mami. oli bulungi nkulaba wenna oli ka beautiful Webaye kusiima. soko mbuulire babuulire amanya go kozi nze nkwanjudde obabuulire wakamala mu industry banga ki olinayo ku firimu kina ki Abalabi baffe aba YouTube channel yaffe ya Florida, Ntongo Florida. Amanya n'eddoboozi bampita babiri Linda Costa. Wabula Costa gye basinga ennyo okukozesa nga mami bw'ayogedde. Ndi muzannyi wa firimu. Mami, sijja kugamba nti kiri mu zimazeemu ebbanga ddene nedda naakatandika mwaka guno gwennyini okuzannya firimu. yakatandika naye mmwe mumanyi werabira kalimu nakatandika aha genda maso Naakatandika ozizannya aya nakatandika ozizannya era ntandise mainly guno omwaka. Featurinze mu firimu bungi nnyo obumu obutannafuluma nga buli mu production nga Kigwana wala kano ako kafuluma kali katalo already ya nenzanya Love Between Blood nenzanya Najemba n'obulala bungi ate waliyo nezikyajja nga Silent Mission mukeerindirire katabu wangi ako okazanye kuvaawa nkazanyidde okuva mu 12 Universal Pictures eyo nkako kazanyiddewa akoko nkazanyidde okuva mu bannaffe aba 12 Universal Pictures. Yes. Producer wako yani mpozi? Mamita Mugaya Faizo. Oyo kakati nombabuulira anti Mugaya Faizo ate mumanyi byabaleeta. Yes, kana ate mukalinde kagenda kuba katabu. Ozanye ngani? Nzanye nga Safi. Safi. Yes. Kati tubuulireko industry ogisanze otya okutwaliza awamu ekukutte etya? Twaliza awamu industry tenkutte bubi kuba kyensinzo gifunamu kaŋŋambe nti nfunyemu emikwano connection bantu bangi bensisinkanye ne bafuuka mikwano gyange ate bangi benkyasuubira okufuna nga mikwano gyange n'okwongera okutuuka ewala. Banaye mweyongere nnyo mweyongere okutuwagira banaye tuleeta abaana Costa Linda obulamu obusango otya kwegamba tubuulireko oli mufumbo onoonya osoma soko bulireko ku balabi baffe abalabi baffe ng'okikosesa kiki ekyenyinza okugamba ndi singo. Oli singo kwegamba ndowooza mutegedde ndi singo mutegedde omwana akyali singo okitegeera tasoma takola naye ali singo andi kyongerako ekyo tebakyongerako kakati tuwulire like bwewabeerayo baproducer babeera nnyo kweno channel abaagadde okukozesa abaagadde okukola ki abaagala okubazanyirako bayinza oba kufunanga batya baproducer oba bafilmmakers abandyagadde okufuna Costa ndoza bayinza kuba ku namba yange y'essimu naye nedda nja kuba njibawa oyinza okutuukirira omukyalo ono mu bufunze kubanga ebisinga ntegeera nnyo kakati like nti ababa bakwagadde babeera bayinza kufuna bati abandibadde banjagala nga bafilmmakers okufuna Costa okumukozesa nyinza okugamba nandibadde ennamba naye ate tekisoboka tugaba ebiseera ebisinga ennamba zaffe abasumbuyi baba bangi nga bwobimanyi naye musobola okujja ku YouTube channel yaffe eya Florida Yogi ne musubscribinga ne mukomentinga ate ne mulikinga naye comment osobola okugamba nti omuzannyi bw'ati badde nsaba era abasobola okuba nga antuukako nantuukirira ne tuba nga twogera mu buntu. Ndowooza ekyo banaye mukitegedde oyongera okukubiriza abawagizi okuba kati abawala bangi bali eyo abalenzi ab'emyaka gyo bakubirize bambi beeyongera okusubscribinga okulikinga
YouTube channel yange. Mikwano gyange abalabi baffe ab'ebina Uganda ebina Uganda bye tukyaleeta njagala okwebaza okusingira ddala mwebale kulaba bannaye mulaba ebina Uganda era tusiimira ddala mweyongere okulaba mugende mugambe abasigadde abatannakizuulamu kino ekintu nti kinyuvu ddala mweyongere okulaba ebina Uganda. Tuyinza okugamba tweyanzeege kakati nga sinaba kwongera yongera okukubiriza abantu di subscribe, like, share ku Florida Yugi. Yes, bakowoole ya mbeyongera okugamba nti ebipya tukyaleeta bingi nnyo. Mwe just subscribe ku YouTube channel yaffe eya Ntongo Florida Yugi. Musubscribinge, mulikinge, mukomentinge kubanga kino ekintu baba banaye nga wabagambye mweyongera okusubscribinga, sharinga bulirako neiba bulirako noli mugambe naye sharinge bambi YouTube channel yaffe esobola okukula. Tuwongera okubeebaza banaye sinabwe enfukamira nali badde enfukamira mweyongera okutuwagira mweyongera okutwagala kati bambi badde kusaba osibuleko abawagizi baffe abalungi tweyanze byonna bye mutukolera mweyongerire ddala okulaba ebina Uganda nga bwe bagamba buy Uganda build Uganda. Kino kyaffe mwagala ekintu kyaffe bannaye mukyagazisa abalala n'abali eyo mu mawanga amalala bamanye nti ddala Uganda ukina Uganda baba tuli battabu. Yes. Tweyanzeege. Banange mwebale nnyo nga wabagambye love Ugandan movies, watch Ugandan movies. Wasanga ekina Uganda wonna gwe buli wolaba nti no Ugandan movie genda maaso ngo subscribing. Teweerabira kusubscribinga commentinga ku Florida Yugi ebingi bikyajja ebirungi bikyajja buli muzanyi yenna oyagala bakadde oyagala bato gwe just comment wansi ti Florida tuleetera ono ngenda kuba mu kutuusaako banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati mpaiso kulaba yes abalabi baffe abalungi aba Florida Yugi nabagamba kyabaleetera abaana bonna buli size yonna oyagala baby anti mu film tetulina gwe tusosola era gwe ayagala okutwegattako era okyasobola okutwegattako kati no mbaleete my son babayita ba handsome. Yes, handsome nga beautiful mamwe kati kakababoozeeko boza kubalabi neyanziza okumpa omukisa bunene mami. It's okay ebyo byaffe. Abalabi ba channel yaffe eno Florida Yugi neyongera okuwebaza mwebali kulaba mwebali kusubscribinga ate nga temukoma ku ekyo omaliza okusubscribinga clickinga ku ka bell icon omaliza okukaklikingako then awo ojjaba ofuna buli kimu Mami Florida kyaba ataddeyo ku channel. Ebirungi bingi bikyajja mpozi amanya nedoboozi bampitambira go Faizo nga nimuzanyi okazanyayo obufirimu nga nzanyi obufirimu obuwerako bubagambe era nga obusinga obungi ku YouTube kwebuligezanga You Are My Hero wazanyanga nazanyanga Frank, yes. Without Talking Stick, Arrows, Escape from Nabone, Kamasune Kilincha, Forever, In the Wooden Box. Efirimu zonna ozannya za luzungu mwana wange oluzungu. Firimu zonna okujjako ejya Kamasu yokka gye mpulidde zonna ozannya luzungu kugamba abazanyi ez'Oluganda bo bakwenenye. Tewanenenya zonna nzanya ndi versatile. Okay, kati yongera okubabuulirako in case waliwo producer yenna akwetaaze oyinza mugamba ayinza kufuna ati producer yenna yandinetaaze beyanjulireko abalabi baffe abalungi. Abalabi baffe abalungi ku Florida Yugi amanya nedoboozi bampita Mbirago Faizo abasinga obungi gwe muyitira Kamasu.
babulireko films meka z'olina kale babulireko titles za films zo. Nzanye mu firimu bungi obwenjawulo era ng'obusinga obungi kwe buli ku YouTube. Okugeza nga You Are My Hero, Forever, Arrows, Escape from Nabone, In the Wooden Box, Bena, Kamasu ne Kilincha. Kwegamba firimu bungi nnyo ate nga wabagambye ayina films nyingi ate mukiraba ndowooza omwana azanya films za luzungu wabula nze baproducer b'oluzungu ez'oluzungu byo muneesonyiwe abaana babana baleeta oluzungu kati esaawe n'okusanze ku seeti kiki ekiriwo ozanye ngaani ozanye biki producer kyakataddemu ssente. Kituufu ku saawa eno tuli ku set era tushootinga firimu gye bayita Silent Mission. Era nga nzanye nga Posh nga producer waayo bamuyita omukulu Mugaya Faizo, Elector 12 Stars, Universal Pictures. Producer kikubye banaye producer Mugaya kyatukoze. Kale sibulako ku balabi baffe basibule obakubirize beyongera okulaba abawagizi bo bagambe beyongera okulaba UG Florida. Abawagizi kati sibulako ku bawagizi bo obayongere n'obakubiriza okulaba Florida UG. Abawagizi baffe abalungi oba abawagizi bange abalungi abo channel yaffe n'enganze ya Florida UG nyongera okubeebaza ba mikwano. Temujjanga okwo, temukoma ku subscribinga, mu likinge, mu sharinge, mu commentinge as well. Okuleka teweerabira okirikinga ku ka bell icon. Akadaako buli okakoonako. Buli Mami Freda wateekayo ekintu kyonna definitely obeera ofuna notification. Oba okifuna banayi webale nnyo mukwano webalire ddala webale kukkiriza kukyazaako ku YouTube channel yaffe eya Florida UG bananga abalabi baffe abalungi nkyabaleetera abazannyi bangi tewaliwo okusosola tewaliwo nti no simanyi muzannyi ki ono muzannyi muto ono muzannyi mukulu simanyi ono simanyi biki tetuna bonna ngenda kubaleetera abazannyi be bazimbye okuva eno wansi bagenda okutuuka eri waggulu nga nze naba batuusaako dda mweyongere okubeera nga musubscribinga YouTube channel yaffe eno eya Florida UG nkyabaleetera abazannyi bangi nabagambye buli muzannyi just comment awo wansi nti Florida tuletereko ono omuzannyi ngenda kuba mutuusaako mu full swing tewali muzannyi n'omusuubiza I promise ako nkamanyi ngenda kuba mbongera okubaleetera buli muzannyi gwe mukomentingako wansi ngenda kuba mutuusaako mwebale kutuwagira. Thank you so much. Action. Nyiriza. Rotate. Soka gweko wansi owulize ettaka. Situkawo mulundi gumu. Ositula amaaso mpola otunulayo. Omulaba. Zimbeko. Cut. Olina tanakyuka. Aya. Action ng'okyuka. Kyuka. Tonamulaba okyali ku simu.
Cut. Action. Aya, action. Chuka. Pulla. Okay. Basiraba okubeera n'abakozi abeebafu. Sikiza ekyoposhi kati muwe waggulu. Talaba ye anti oyo azanya kansuubira ezanyisa essimu olulinga akuba ne facials kweziri toteeka ku kutu ekyukamu eno n'osika omukka kansi n'owuliza kati mukka ndi pose. Kyuka. Aha, ey'okumulaba. Sikiza kyange okirabye. Kalaba agira n'omuti. Papa. Emikono ebiri. Kengetakula. Kati, so kati.